Butereevu mujebaleko gyonna gye mutussako engalo abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mbaagala nnyo mbaagalira ddala, mbeebaza olw'obutakoowa kuntegeranga matu. Amannya y'enze Omumbejja Aisha Nassolo. Nyongera okusaba gwe wenna atanaba kubeera nga ate osubscribinga. Mukwano gwange subscribinga teekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out updates. Wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku celebrities bonna abantu bonna ab'enjawulo ssaako ate n'ago amawulire okuva mu bankuba kyeyo. Kale nno munaye subscribinga olimo okubeera nga ate omissinga out ekintu kyonna yes. Naye nga essaawa eno yennyini wentuukidde butereevu ngenda kuba mpisaawo eggulire lino then n'oluvannyuma ngenda kuba ate nkomawo. N'olwekyo mukwano gwange toseetuka kubanga byo ebyokya munnange bikyajja. Naye nga story gye nzize okubeera nga ate njogerako olunaku olwaleero lwe lutalo ate oluli wakati wa GodFather ssaako ate ne Ebipya Mukasa munnamawulire oyo ffenna gwe tumanyi obulungi. Olutalo olunene abasinga obungi temumanyi wa gye lwavudde, naye nga ngezezaako okunoonyereza ndabe olutalo luno ekituufu kiri nti lwavudde wa, wabula ng'olutalo lwaviiridde ddala oba nga luviira ddala ku interview Ebipya Mukasa ate gye yakola ku mukyalo oyo Stesha Mayanja omuyimbi. Era bw'ati alina statement gye yakola n'amugamba nti munnange ye yasuula bizinensi ze nga emu ku bizinensi ezo mwe mwali okubeera nga yali atwala abaana ebweru okubeera nga ate bakola. Wabula GodFather yapikingamu interest, yafuna interest nyingi nnyo mu kapaati ako era n'atandika okubeera nga akatambuza ssaako ate n'okukola ki n'okukoogerera. Wabula little did he know nti naye bwino we agenda kuba nga ate avaayo. Kati no mu kiseera ekyo ng'ebyo byonna bitambula, waliwo omuntu omu eyeesitula bw'atyo n'agenda n'agamba Ebipya Mukasa. Okusinziira ku Ebipya Mukasa yagamba nti waliwo omuntu eyamugamba akole story eyo mbu GodFather bw'atyo munnange yakwata sister we era bw'atyo Ebipya Mukasa yavuddeyo ekintu ekyo n'akyogerako ng'alaba musajja mukulu ono amumezeeko nnyo ayitiriza okubeera nga ate amwogerera. Wabula ekyo we yakyogeddeko butereevu GodFather n'amuddiza posti era bye bino ebigambo bye yagenze mu maaso n'okubeera nga ate awandiika nti ozoosula bizinensi z'abantu nnyingi ng'oboogerera, naye nze ngenda kujjukiza nti ewammwe Busoga bangi baŋŋamba buli byonjogerako. Stesha Fikfame, Lydia Jasmine, Janiel, Ashut Kaye, Sofia Nantongo etc. Wabalwanyisa bagwe nga tebalina kye bakola just mbu bakumye interview. Naye nze nja kutwala ku Masaka Road, tofaayo ennyanja etamuvubi si mulimi, oguzanga Ebunyolo n'otaguzza Buganda. Omuggo teguba gwa Nalonda, guba gwa Natema, ojja kunnoonya. Mu bufunze kwegamba ebigambo ebyo yabadde ng'agamba nti munnange alina tekyagenda okukola ki okubeera nga atuusa ku Ebipya Mukasa mbu era ye tebamuzannyirako. Bigambo bingi nnyo bye yawandiise ng'agezaako mukwano gwange okubeera nga ate atiisatiisa. Wabula ne Ebipya Mukasa n'avaayo ate munnange n'amuddiza omuliro era naye bw'atyo yawandiise bw'ati: Ladies, girls, be aware. No abuse can put me down. I protected you from day one and I even advised your family not to go to the media and police because it couldn't help. Zam was raped, but to make matters worse, you even started saying she should be taken for DNA. Really? Honestly, how dare you rape a biological sister and you claim mbu emizimu gyankutte mu nsonyiwe? Stop doing dubious things, disguising mbu evil spirits used you. Whoever went to Kawempe School and Katoke College is aware of this saga. Mu bracket n'ateekamu abomination. NB. Incest is a word for any kind of sex between family members, parents and child, brother and sister, or cousin and cousin. Rape is unlawful sexual intercourse or any other sexual penetration of the vagina, anus, mouth without the other party's approval. Mu bufunze yabadde ategeeza nti munnange nze kino mukitegeere nti tewali kwegamba kyemusobola kukola kunzikakkanya wansi. Ebipya Mukasa ebyo yabyogera ku posti ate omukulu ono GodFather gye yagenze maaso n'okubeera nga ate akola. Era bw'atyo n'amutegeeza nti nagezaako okubeera nga nkuprotectinga okuviira ddala ku lunaku olwasookera ddala nempa famire y'amagezi nti tebagenda mu mawulire oba ku poliisi kubanga kyali tekisobola kukola ki kuyamba. Era bw'atyo n'ayongerako nti Zaamu yakwatibwa
wabula kwegamba okwongera okusajjula embeera omukulu ono yagamba nti bateeka okubeera kwegamba mbu batwale ezzaamu bamukebere oba ddala muganda we kwegamba kyewuunyisa wabula bw'atyo n'ayongerako nti ekyamazima ddala oyinza otya okukwata muganda wo kwegamba gwe bakuzaala naye bw'oti ate n'otegeeza abantu nga emizimu we gyakukutte era mbu n'osaba bakusonyiwe era bw'atyo n'agamba nti bannanga abantu mulekerawo okukola ebintu eby'ekisiru nga muwoza mbu kwegamba emizimu gyanninye simanga ate ebyekika byakoze bitya bw'atyo Ibrahim Mukasa n'ayongerako n'agamba nti gwe wenna yagenda ku Kawempe ku ssomero ly'e Kawempe oba Katooke College bineeno wabitegeerako era bw'atyo n'ayongera otusomesa nti incest kigambo ekitegeeza okwegatta oba okwegaddanga wakati w'abantu abooluganda gamba ng'omuzadde n'omwana sister ne brother abooluganda sakate ne bakazinze era bw'atyo n'atutegeeza nti okwata oba kwegamba okutuusaako ogwa buliisa maanyi kintu ekitakkirizibwa mu mateeka wadde n'akatono bw'atyo n'ayongerako n'ebigambo ebirala nga naawe mukwano gwange wensobodde okubeera ng'ate mbikusomera wabula lunene olutawo tetumanyi wa gye lugenda kuggweera kubanga munnange ye GodFather alabikira ddala nga ali ready n'okubeera ng'ate adiiringa n'omukulu ono Ibrahim Mukasa spiritually wabula ne Ibrahim Mukasa naye tatidde agambye nti tewali kye musobola kukola kubeera ng'ate munzikakkanya wansi kubanga ekituufu kiri nti gyavudde wala ate era azimbye erinnya lye so munnange bingi nnyo ebimwogeddwako sisu naye muli yekkiririzaamu era asuubira nti tewali oli yenna yina kyasobola kukola kubeera ng'ate akola ki amukakkanya amussa wansi so bannange bino si byangu n'akamu n'akeddagala nze akutuusizzaako amawulire gano ekituufu kiri nti sibirinaako mitwe n'amagulu enkuddiramu nti ebintu bino sibirinaako bukakafu wabula ngenda kuba nkulekerako akatambi nga Ibrahim Mukasa ye kennyini yeeyogerera ensonga zino n'oluvannyuma munaye gwe comment yo ogitutereko wansi awo ate mu comment section oba wasomera ku Kawempe school oba Kawempe Muslim oba Kawempe wat sitegedde naye yawandiise Kawempe school oba Katooke college bannange eno saga wagitegeerako ddala GodFather yakwata sister we yabaffe gwe oba wamagezi ki beeyongereyo n'omusango guno kubanga ye Ibrahim Mukasa agamba nti omukulu ono yasanga sister we ng'anaaba mu binaabiro binene kwegamba ebitaatuuka bulungi waggulu ekyewabweru bw'atyo n'amukakanako n'amukwata era bw'atyo n'ategeeza ng'emizimu wegyakola ki wegyamulinnya abantu be ne baddukira mu bw'obuyinza wabula mbu nakati omusango teguggwanga nga naffe ebya Uganda munnange wetubimanyi oteekayo omusango ne gubeereyo ate wooba gw'owabidde ng'alinamu kasente mukwano gwange kiyitirira so gwe oba wamagezi ki story eno nga weevuddeyo public n'egimanya tufunemu ku ssuubi nti GodFather ono anaabonerezebwa olw'ekyo kye yakola sister we olw'ekyo kye yatuusa ku sister we mukwano gwange baako ate kyoyogerako wansi awo mu comment section gwe kiki kyoteesa ku mboozi eno ye abaffe GodFather sakate ne Ibrahim Mukasa tukoze tutya okulaba nga tubatabaganya basisinkane boogeremuko abaffe kwegamba kiki ekigenda maaso mu nsonga zineeno kuba ye Ibrahim Mukasa ayongera ddala okubeera ng'ate yeetonda olwabo bonna abagamba nti munaye yakola ki yabasuulira bizinensi zaabwe wabula binene ate essaawa eno bye biri mu ddiro ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini ngenda kulekerako akatambi kano aka Ibrahim Mukasa ye kennyini munaye nga yeeyogerera ensonga zino komenti ogiteekeko wansi awo mu comment section subscribing awo bateekako akadde naye nga ate ekisinga obukulu toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini goodbye for now omubambi kivubuka juzi jjo lyabalamu wano babadde ne mu byabwe bya famire nga kyasobya ku sister waakyo so linandetera story njikole nagamba bwe nakola eggulire eri bajja gamba tulwana ntalo but since nti mubituddemu mugenze ku poliisi famire mubimale okigeera nze neewala nnyo Simon okubanga wanjogerako omwaka oguwedde ne baleeta eggulire likukwatako neewala nnyo because abantu tebajja kukkiriza bawanyi olwana ntalo thank you so bloka w'amataka oyo yasobya ku mwannyina yamusanga anaabira mu bino ebinaabiro byebweru bino ebikoma mu bibegabega n'amukwata bansaba kwayaya okigeera omunono gyezimu zigira kwayaya kyeki digaba Charles namusaba akasengejja bloka oyo n'akateeka ku Facebook ye nga nenga akalenzi yes
Sesha ye mulugunya nti nasuula bizinesi ye nsaba Allah ansonyiwe era Allah ansaasire naye kati gwe yasobya ku mwannyoko ng'akuddako gwakubiri kati ekyo gwe tukutaaninge tutya kasobeza so buloko oyo yakikuba n'akiblowinga naye nga abantu abasinga okutunyenya ebiseera ebisinga balina ebyabwe nga binenemukko kati nze yes bizinesi ya Sesha agamba nagisuula era asaba Allah ansonyiwe kati ye yasobya mwannyina nga tebakkaanyiza na kukkaanya bayira weeteba na incest. It is rape plus incest. Omuntu eyebaka ne muganda we kiba incest. Ebitabo ebitukuvu byonna bikivumirira n'omuntu aliisa amaanyi ate ebitabo ebitukuvu bikivumirira nnyo kati ono yagatta bibiri ebbuloka w'amataka oyo yefuula buloga yefuula abulirira yefuula azikirira abantu otaka asobya ku mwannyina kawempe wano we babazaala oyambukira ku wambogo tekitegeeraawo abe bamanyi mumumanyi yasobya ku mwannyina omusango guli mu kkooti guli gwagaana okubaako kyegwe gugenda ante gye emisango ogimanyi ne kkooti mpulidde kipya naye mpulidde kipya